Katamazima gakaawa ku Bobiwine gwe yene yamwekyangirako ndowooza wakirabye mu lubirijo yabaddeyo nedda yabadde bweru bulayi naye yenna eyekyangira ku Bobiwine gaanookirize tolaba weevu eya 2021 waliko weevu buli omu agamba ngu mbuyaga balondowa ngu mbuyaga bamu ne balondola ne bye batamanyi kati saawa zino eno weevu ejja kwera n'oyo yali yeeyita opposition eyava ku mulamwa n'oyo yennyini eyali eyeeyita opposition nava ku mulamwa omanya waki Bobiwine ayina amaanyi kujjako gwa tategeera nanoonya bibye gwagamba toyina amaanyi gayina bweba lole yali mu 7 ali ku 99 ate nabasinga saawa zino kati mwekwata ku bisubi mugamba kati omusajja twamwekyangirako tukomewo tutya tiwali bwe mugenda kudda ate ono alinyawa gwe weebuuze bwe yabagamba ngu kooti y'abantu abirekedde kooti y'abantu mwazalawo kati kooti y'abantu mwagitegedde yo teyina kunoonyereza kubanga oledda baba bakunoonyereza kodda kooti y'abantu mwatandise kugitegeera jeno wange na Royce yagikaaba omanyi okuteeka ku kisenge ate n'oddayo n'ojja n'onyonyola ono Supreme oba yaani yagamba ajeko TikTok tiyagiwulidde ono Sheikh w'ennaku n'abalala buuza bujingo kati mmwe mpuuga yasingana kugitegeera nnyo n'aba Uganda Airline wagikulira yaani kati mmwe nze nkiddamu oba totegeera bw'ogamba ngu bw'olaba Bobiwine nga kyakusaaga gwe kijje ku kaddeyi nze anti bwe mutuyita ngu bakaddeyi gora nfaanana naawe ngu mpita kaddeyi tubagamba misana just Katikkiro kwogera ngu titwagala magaali ate ne bamulaga eggaali nagamba titwagala zibendera ne baleeta zibendera toyagala magaali weevu ya Bobiwine yaddala towulidde weevu ate erimu n'eggaali eya Bobiwine yaddala kankubulire weebeerera yaddala okimanyi saawa zino MTN n'obwogiwera emisinde ya Kabaka ja ku bwereere tesobola gitwala MTN si ya yero tekozesa kala za yero ne white n'ogiwera n'ogamba tubaweredde bwereere mu bitegekanga kikulaga ki